Ekibuuzo ekiri mu bannayuganda nti lwaki President Museveni afuula eggwanga ery'ensikirano n'okulaba ng'ayagala kuleeta Muhoozi mutabani we amusikire mu buyinza. Tugenda sooka n'ekigambo erinnya mu Bayibuli. Lwaki tufa nnyo ku linnya ly'omuntu nti erinnya ly'omuntu mwe mubeera destiny era erinnya ly'omuntu mwe mubeera papasi. Papasi yo eri mu linnya lyo. Omusajja Museveni yagamba nti omwana wange namutuuma Muhoozi kubanga yali mpoolere eri abalabe nga bannumbi. Ekyo yakimanya nga Museveni yazaalira Muhoozi nga muvubuka kubanga Muhoozi alina emyaka 48, Museveni agenda mu 8. Kitegeeza amuzaala alina emyaka nga 3 oba 4. Ekyo yakimanya emyaka egy'emabega nti alibeera mukulembeze. Ate bw'aliva ku buyinza ajja kulekawo mutabani we n'atandika okumulambika mu kkubo ly'okkulembera. Ekibuuzo ekisooka, gwakaayana kitaawo yakutendeka kukola ki? Kubanga kitaawo ne nnyoko be bakuteeka mu kkubo ly'otambuliramu obulamu bw'ensi eno lyonna. Bakitaawo ne nnyoko be bakusindika mu ssomero gye wasooka okusoma. Bye wayigayo omuntu agoberera kkubo lya kitaawe na maama we. Kati abazadde erinnya lye bakutuuma lyeri kutambulirako. Ky'okola mu Bayibuli we see many times Katonda ng'akyusa amannya g'abantu. Nanga nti obadde Sawulo gwe Pawulo, obadde Aburamu gwe Aburahamu. Ako kayongeddemu kalina amakulu, mu mannya mulimu amakulu. Bwe twogera ekigambo nti Daniel, eyo era esembayo etegeeza Katonda. Bwe tugamba nti Bethel, eyo esembayo etegeeza Katonda. Bwe tugamba nti Israel, eyo esembayo lyerinnya lya Katonda. Ge gamu ku mannya ga Katonda. Kati taatawo yakutuuma linnya ki? Ani alikutuuma? Bakutendeka kukola ki? Kubanga abanne tulina obuzibu mu ggwanga lya Uganda. Buli ekireme kyonna Museveni twamuka waggulu emisinde naye nabagamba nti the chain of parents oba parenthood esookera ku maama ne taata akuzaala nesembera ku mukulembeze ne mukyala we. Kyova olaba ne muva ekiragiro ekigamba nti otyanga kitaawo ne nnyoko. Kitaawo ne nnyoko asookayo oli akuzaala asembayo yono mukulembeze ne mukyala we. Kati bangi twavuma dde omukulembeze kubanga tetumwagala era mubi ate nga amazima mubi. Naye ne maama wo naye mubi ne tosobola muvuma kubanga yakuzaala. Kati ne mumasekkati gano mulimu abantu waliwo omukwano gwange bamuta Kits Andrew yakuba omusomesa ano kuwumukaati oyo aba yasiraana dda ne bw'abanga atambula ajja kudda kubanga oyo aba akubye nnyina omusomesa nakubadde omusinga ng'ovuga Subaru tolina mu baluyi. By the video eno nkikwadde kuwumukaati School of Journalism and Mass Communication nasomera namba weziri wayagala kusoma journalism ofuuke celebrity jangu wano wantu wali muzanya hakuna mchezo. Kakati mbagamba nti maama wange nakijoba nekitange gwe Nazari banga amaze okufa. Kati kitegeeza nakijobe kkubo lyantendeka lyeri nnyamba okubeera great mu bulamu. Buli omu atendeka mutabani we na muwala we. Ne Katonda bwe yali asindika ku nsi yasindika mutabani we Yesu Kristo. Kyokka oyo gwawa 100% feffe n'abala tufuna hafu. Kabaka Muwenda Mutebi bw'aba atendeka Semakookiro si bw'atendeka abe Mukiibi omukozi wa CBS. Kati Museveni bw'aba atendeka mutabani we Muhoozi amutendeka mu kkubo lya excellence. Ate buli muzadde yenna atendeka mutabani we kusinga kitaawe. Kyova olaba ne Bayibuli egamba nti Yesu Katonda ayimusizza ekigambo kye okusukkuluma waali. Ekigambo kya Katonda ye Kristo, ye Yesu, ye Jesus amuyimusizza. Ekitegeeza kitaawe alina kukutendeka kumusinga. Bw'obanga wakulira mu famire nga kitaawe mugagga gwe nga toli mugagga obeera feriya. Kakati omuzadde bw'atuula ne mutabani we alina right okumuwa 100%. Feffe natuwaako 50 oba 40 kubanga bwe kibeera bwe kityo. Kakati gwagamba nti Muhoozi tasaanidde kusikira Museveni. Mu America ba president basikirako ba kitaabwe. Mu America twakabeera ne ba president ab'enjawulo nga kitaawe yali president nono n'abeera president. Kati ekiri mu makkati awo lwakuba gwe tewatendekebwa tulina obuzibu baganda bange. Bwe twali tukuzibwa we are not trained to make profits. Twazaalibwa mu famire nga zaamenyeka. Maama baayawukana na kitaawo, taata ali eno mulimu kuyombagana, kitaawo musaba peni ya nusu ebi
n'agikuma n'awa baganda bo mwakula mulina ebiruyi tebatutendeka kukola sente kubanga twakula mu family enjavu tebatutendeka kwagala kyovola aba family zituleka tebatutendeka sekisi buli kimu tugwamu kigwembu mukulu kati bambi yetikko obuvunaanyizibwa obuye Museveni amakago bwegakufaako Museveni omulimu ogukubula Museveni naye weebuze lwaki mbuliddwa omulimu nze najjayo lo bwe nakula n'ekitegeera nti tebantuuza wansi bambi mukyala najjoba simunenya toyinza gaba kyotalina byeyalina byeyangabira ng'okuŋŋaama togendanga mu ssabo ekyo yakinjigiriza naye ebirala bambi teyabimpa kubanga tabirina kati bwe nkula buvunaanyizibwa bwange okwerambika mu kkuba ery'okunoonya amagoba mu levo zonna ez'obulamu in a financial zone, in a physical zone, in a social zone, in a spiritual zone and a sexual zone. Awo wonna baganda bange tubifunawo zero omuntu gwe tunenya abeera Museveni kati kankubuulire ekisooka Dr. Kungeri gye ntobamu n'obulamu nga bwe munvuma bwe mumpemula amazima muganda wange buli kalimu konna nkanoonyeza Adamu ne Michelle abaana bange era nze sikyayomba kuteesa ayina bawalabe omu ye Musherule bagenda kutulaga vidiyo awo Musherule yamusikira ate okumanya kuteesa ali violent Museveni n'aleeta ne muganda we Sodo kuteesa n'agamba tojja muleeta lwaki ayimirirawo ate okuleeta muwalawe kubanga gyayise wala abantu lwana abalala muli mu kwevumira ku social media enkya bwe mpitamu nentuuka bwe ntuuse neeta mutabani wange notandika okukuba emimiro olwaleero okola ki kubanga kyokola leero kyekikuwaggala nti ku lwenkya teryamanyi lwankya kyokka olwenkya ntumanya olwekyo kyenkola leero kubanga olwaleero lyenkya ate enkya n'olwaleero yeggulo ekitegeeza byoli leero ye famireyo ate kyoli leero kyekinaabeerawo enkya tosuubira muyembe kubalako ffene kyebataakuwa tojja kukifuna mubere ku social media mwewemule mugobere balumbuye mwevume mukole akawunti mukolokote fwe bwe tukola enkya batabani baffe tugenda okuleeta nze kuteesa simulinaako llo Museveni simulinaako llo ne kabaka wa Buganda simulinaako llo okuleeta Semakookiro naawe genda we training omwana wo muteeka akusikira emirimu gy'ogenda okukola nze nako obulamu bw'okukolokota kubanga kitange bingi ebyamulema kitange byafa tazimbye essomero sigamba nti kitange yandizimbye oluguudo lwa train kubanga talina busobozi ne kapasite ye nange nze nnyini teyandikirawo nteekateeka ng'ate emmwanyi zaaliwo n'ebibanja byaliwo kati Museveni sinamuggyako llo kyokka ekisinga obukulu kyendabye nga nkula omuntu ayita wala okufuuka successful kyova olaba bafuuka nababi ne bafuuka ab'omululu bambi nti gye yayita ate okuddamu okwavuwala kati kuteesa bw'atandika muwala bakuteesa omu bambasada wa Uganda mu Isirayiri be bavunaanyizibwa ku ssente mu Uganda kubanga kuteesa gye yatandikira tewamanyaayo kitaawo bwe yali anywa omwenge naawe bw'oba okyafuna emitwalo 10 n'odda mu mabaala n'onywa waliyo ali mu kutoba n'obulamu kati enkya bwe tunajja ffenna bwetyo tuyimirira ndeeta Adamu mutabani wange ndeeta muwola wange nga muteekawo awo mukaaya na bannange abasajja bazibu tebava mbifo baleeta batabani baabwe naawe leeta owuwo buli omu alina ekkubo lye naye ekkubo ly'otambuliramu nga mubuulizibwa Proverbs agamba train up a child in a way that even if that person grows up tajja divaamu gye baatusookeza mu masomero ga bonna basome n'obwo obusomero bwa antigundi gye bwatwonoona ebyokulira mu mafamire n'otambula ewa ssenga n'ogenda eno n'ozungira eri ne bakubbako nnika ne bakuwemula ne mugenda eno waliyo amasawo bye byayonona amagenda gaffe kati bwe tukula ntujja mu kibuga Kampala sente ne zibula Museveni bannange nkutwale Kenya kwa milioni 10 ogaggawale ekyokubiri abagenze ebweru nga mukoma waira nga muli baavu nga mbalaba ku social media nga muka Museveni tuyambe ate mwadduka Uganda ne Museveni omubi ate kati mwagala kukomawo tewali mirembe obwavu bujja kugobera paka mu America kino nkubuulira obwavu bujja kukoma okugobera ng'ofudde ate n'entaana ejja tulaga kyobadde oli mu nsi entaana egenda tulaga kyobadde oli mu nsi n'olumbe lw'omuntu kwolabira kyabadde ali mu nsi olumbe oluliko abantu abalwanira ennyama era omanya nti oliko abatambi twagala muzika ffe onakala muzika kudda wambala wamubuulizi bikiri omuwulira oli musero ebitweza bisanvu mukolo gwa mugagga era gubeera gwa mwavu ow'enjaga abadde anya segereeti atalina makulu weewala obulamu bweki njogera n'omuntu omusoogera na mwenna kubanga abagagga mu nsi yonna si be bonna nze Dr. T I'm one of the successful people to be
olwaleero nawe ndesibo ndabala nga atayina kubanga abantu balina ssente no ku myaka gino gye ndiko abantu babuvunaanyizibwa osanga omuvubuka nga asetinzeewo eddwaliro lyakomodeti nga abantu 8 ku myaka 29 ng'oli ku social media ogulawo kapeegi owemula. Njagala obategeeza bw'obanga olina obuzibu bwonna mu bulamu naddala marriage, abantu balemeddwa marriage, abantu balina ebibatuga, abantu mutambudde amakanisa gabalemye. Musumba Sara Mikisa enamba yeyiyo, Pastor Asha Mikisa enamba yeyiyo, mukubire kasimu mwogereko ku bwereere. Kristo awolinza bwereere, tebajja kuganda ne bannange ebirala byo kasita tukuyigiriza engeri gy'ogenda okusabamu n'ebirala tusabako naawe kirontono ebirala bibyo kubanga obulokozi bwa muntu ogwo emmeme eyonoona yeefa, emmeme ekola ssente n'egaba yeegaggawala. Kati gwe obulamu va mu bulamu bwa gurupu